abantu baakatandika okukakkalabya emirimu gyabwe. Ate okwekanama kw'amafuta gye kwava teri amanyiiyo. Amafuta naddala ag'ebidduka gamba ab'emmotoka kw'ossa n'ababboodabooda gaalinnya. Kino kituleetedde okwesuula mu ddene tugezeeko okugoberera ensonga eno tugyekkaanye. Tutuukidde ku siteeshoni y'amafuta Mulungujja Kosovo emanyikiddwa nga Starbex era ne twogerako ne maneja waayo omukulu Ssemwogerere Dennis. Ezo bwe ziba nga zijja mu butono kubanga n'amafuta bwegana naye ekigafuula amafuta kyekyetegeeza ekigayinisa diselu twali tumusuubula 3.7 naye nga tumusuubula 14,250 lwafuliza 15 naye ne tumutunda 5. So enkozesa y'amafuta abantu baba beetaaga tubula bebbeeyi. Buulire ensonga eno ey'amafuta ebakosezza etya. Wano tutuukidde ku siteegi y'omu Kiyembe Mulungujja era abamu abasobodde okutunulako mu kamera zaffe batunnyonnyodde bwe bati. Mulungujja kitundu kikolanga bodaboda maani era ng'ekyamanu wa Kiyembe siteegi. Embeera y'amafuta ekinziza olw'okubanga wiikaati yange twawugulanga amafuta gitemu. Hakuna mchezo. Bururi yajja yagamba amafuta ebyamafuta olutalo lwa Ukraine kali Ukraine ne Uganda bikwatagana. Wabula ensonga eno tukyagigoberera tulabe oba amafuta galiko ebbeeyi oba ganeeyongera bweyongezi ku linnya. Nsigadde nze Nankya Veronica ku lwa MRU TV.